Nzakozesa record oba erina omuliro ogumala but kasita neyo recording. Lwali lunaku lwali lwakusatu ne batukubira essimu ne batugamba waliwo omuvubuka gwe baatemye entambi eyali eyita Mutu nga bamukubidde katosi kuba ffe mutukube baatugamba afudde. Ne nkubira kojja ne mugamba baŋŋambye entambi afudde. Kojja n'aŋŋamba asooke tulindeko okupakuka tufuneko ennamba ezimu ez'abantu abali sayidi eyo gy'ali. Ne tufuna kojja n'afunako abamu be yakubira ne batugamba omuntu teyafudde naye ali mu mbeera mbi. Twamukute ne tumutwala ku ddwaliro bayita Shalom. Ne tulinnya enkeera ne tulinnya twatuukayo essaawa zaali 4 ez'okumakya ne tumusiŋŋaanayo nga mulamu naye nga mukosefu ng'alina ebisago. Ne tumubuuza buzibu ki n'agamba bankubye nga bannanga okujja okuvubira eno sayidi eno mbu batuteebereza okuba nga tujja ne tubba eno obutimba. Ne mubuuza oba kituufu obadde obbye obutimba n'aŋŋamba sisobola baaba sabbye ku butimba era sisobola bubba. Naye abasajja bampise ne baŋŋamba babagambye omuvubuka wa bbulaaka ajja n'ajja eno obutimba. N'ababuuza muvubuka ki gwe mwagala gwe babagambye mbu ye n'aseka. Ne bamuzza ku lukalu ne batandika omukuba nga kuliko Kasirye yakulembera banne ne Big Pig. Nze ne mbaako ebimu bye namulikodinga nga twogera ne nkomawo. Bwe twakomayo eno ne kojja enkeera nga tugambye tuddeyo tumukime. Zaali ziwera ssaawa 8 ez'ekiro ne batukubira ne batugamba omulwadde atabuse. Ne tutasobola ttambula kiro ekyo ne tulinda obudde bukye. Obudde bwali bukya ku ssaawa 2 nga twetegeka tusisinkanye emikolo ne kojja tugende ne baddamu ne batukubira nti ate omuntu afudde. Ne tubeera awo kuba omuntu ng'amaze okufa ne tukubira bamaama abalala amasimu ne batugamba tubalindeko awo. Mu balinda ne wabeerawo omusajja yatukubira essimu n'atugamba mujje wano omuntu wammwe Speed waliwo abaagala omutwala. Ne tubagamba mutugumiikirizeemuuko tufune emmotoka egenda okutuleeta awo kuba tubaali tetuyimiridde bulungi. Ne tubeera nga amasimu gafuuse amasimu ne tulinnya ne tugenda e Katosi. Bwe twatuuka e Katosi twayita akatuuka ne batugamba omulambo bagututte ku poliisi e Katosi. Tutuuka ku poliisi e Katosi tubagamba ffe bannyini mufu tubale tumukime. Ne batugamba tubawe emitwalo 15 egigenda otwala omulambo e Mulago gukebera n'emitwalo emirala 5 egigenda batugamba balina bye bagenda okukola. Ne mbagamba nze sirina ssente. Ne wabeerawo omusirikale omu yali muvubuka wa maaso manene n'aŋŋamba nze nina olugezigezi lungi tebagenda sobola ne bandibadde balina kye batobola otukolera tewali kye bagenda kutukolera ku ssaawa eyo tuddeyo. Nze ne nzira ku bbali ne boogera ne kojja byesamanya oba baayogera ki naye. Kojja waffe musajja mukkakkamu yayogera nabo ndowooza ne bamugamba enkya mujja kujja mukime omuntu wammwe e Mulago gye tunaaba tumututte. Enkeera zaali ziwera ssaawa 12 omusirikale omulala n'atukubira n'atugamba tulina kwogera naye tulaga omufu gy'ali. Ne wabeerawo chairman w'e Wantoni n'akubira kojja essimu n'amugamba baatugambye waafiiriddwa mutabani wo. N'amugamba nafiiriddwa mutabani wange naye n'omulambo bakyagunnyimye sirina we nsobola ttandikira. N'amugamba tugende ku poliisi e Mukono. Ne bagenda ku poliisi ndowooza waliwo omusirikale yayogera n'abasirikale b'e Katosi ne balyoka batulagirira omufu we yali ne tumuggyayo tumaliriza okuziika. Twamuziika Kyerima. Baali bamukubye omutwe guno nga baagutemyetemye eno weebati gwonna. Eno mu mugongo nga baamutemyetemye oba ze enkasi nga baazimutemye eno. Then ekigere kino kyali kino guno omukono nga baakubye buno obugere obutini buno ne bamukubamu emisumaali. Era mu kumunyiga emisumaali egimu twagiggyamu nze mwennyini nze namuggyamu nga mulongoosa. Kiriniki yali yakoze kuba kiriniki mu kkola baasooka ne bagamba tebagenda mukwatako nga talina ssente. Omugenzi yali alina ebintu bye n'asinga omufaliso gwe n'afuna emitwalo 5 n'agusinga ne batandika omukolako. Era yatugamba twasinga nabo akamukolako mutunga. Naye ng'okuva bwe baali bamutuusiza ndowooza baali tebalina kye bakozeewo nga tebalina ssente nga tebasobola mukwatako nga tewali ndowooza ssente.
Yatugamba bwe yagujja ku kilinika agutwala ku poliisi wennyini we yasiiba we gwasiiba awo mu mmotoka baagutwala e Mulago zaali ssaawa 3 ez'ekiro ye yasula e Mulago naye nga yasiiba ku poliisi Katosi. Mu guno na twagujja Mulago gutwala oguziika twamugja Mulago. Kasita twamaliriza eri e Mukono kuba kojja nze nzijukira mu kunsaba yaŋŋamba emitwalo 2 naye saamanya oba zaali zaaki kuba yaŋŋamba alina zaalinawo naye ayagala emitwalo 2 z'amafuta omusirikale zaamusabye agenda okutuwa ennamba omulambo kwe gwajjidde kwe gwatuukidde gwe twawa ssente z'amafuta bennyini tewali yatuyambako twali ffe bennyini. Ekyamazima twesonda 10 kuba twatuula buli omugenzi emikwano gye yakolako okwedda nagyo e Mukono kyamaani w'ewantale tumwebaza nnyo kuba yakola kyamaanyi nnyo mu kutambuza omufu yatuwa emmotoka ya bwereere n'asulayo n'asimentaana n'akola buli kimu. Ekyamazima muganda wange yaziikibwa mu bulumi kuba twamuziika ne mu nfaliso nga tetulina byamuziikamu twazinga mu nfaliso kwe yali yeebase gwe twamuzingamu nessuuka peyezi 3. Twamala okuziika nga wayiseewo ennaku 2 ne ngenda ku poliisi y'e Mukono ne ndyoka nzigulawo omusango kuba e Katosi twalemesebwa abamu ku basirikale kye tutaamanya kuba nagezaako okwogera n'abasirikale nti mbeeko kye njogera nga bansindiikiriza bbali nga balaga nti mbiveeko omuntu yafudde tewali kye tugenda kuzza bwe mbalaba nsobola obbategeera. Bwe twatuuka e Mukono ku poliisi mba nzize okugulawo fayiro ne nnengera omusirikale omweru oyo mwennyini yali e Katosi yali angobaganya bwe namulaba naye n'andaba n'asala n'adda eri ku bbali ne mbeerako abasirikale abamu be nabagamba nti oyo omusirikale y'omu ku yabadde annemesa okugulawo fayiro e Katosi ne baŋŋamba okoze bubi otugamba ng'ali eyo wala yandibadde adda wano. Omu mukwano gwange gwe nali naye ne mugamba wuuyo n'amutuukirira teyayogera naye n'amwetegereza ne tukomawo. Kati oluvannyuma gye ŋŋenze nga oba baagenda ku poliisi y'e Mukono amasimu agabadde gajja nga gankubirwa kuba kojja ndowooza ye bamutiisatiisa n'abivaamu bambi. Nze okusinziira ku bye nawaaba okusinziira ku mugenzi ebintu bye yaŋŋamba ng'akyali mulamu amannya ge yaŋŋamba ge mannya ge nagenderako okusinga kuliko yaŋŋamba Kasirye, Big Pig ne Mugisha abalala gali mu ssimu yange baali Katosi. Simanyi kuba nze sirimu Katosi sigimanyi nze n'okutuuka eyo Katosi muganda wange yantwalayo nga bankubidde eyo ssimu. Simanyi oba abeerawo naye nga yaŋŋamba be bamu ku baamukubye ku kazinga. Sirina kye nali nfunyeko ku poliisi nti balina kye bannyambyeko yadde. Kusaba kakati ekiriwo siyinza kugamba nti no kyekiriwo kuba olwedde poliisi embuzaabuza bubuzaabuzi. Njagala gavumenti ennyambe omugenzi yaleka abaana tebaliiko ayamba. Abamu ku bo tetumanyi na bamaama baabwe gye bali. Mugenzi yabadde abeera n'abaana be nange muganda we yali mupangisa nga muvubi 4. Abaana abamu be nnina nze wano omukulu ali mu P3 omuto ali mu P2 nze ndi nabo ku ssaawa ya kaakati naye ate tubadde tutetenkanya ng'abeerayo eyo n'akusindikira z'akusindikidde n'abaana be ne basoma ku ssaawa ya kaakati ekitaliiwo ate kye sitasuubira kuddamu nti naddamu ne nkifuna nange mwennyini ninga bwe ndi kati ndi mu muzigo mpangisa bupangisa. Omukulu asasula emitwalo 35 ku ssaawa ya kakati mulala asasula 25 baali baatuwaako basale basomera mu kitalo Kingmakers. Wulira abamu ku bantu bagamba balimu ogwo omusango ne tutya ffe ng'abantu twatya ekyamazima kuba waliwo yatugambako lumu nti ebintu bye tugendamu tetubimanyi tetuyinza obutabisobola nga banaakomawo ne bannoonya abali emabega waako emabega eyo mpulirayo Wanyama simutuukirirangako naye muwulira buwulizi nga bamwogera. Simanyi oba musuubuzi oba mutuuze naye nga mpulira nti waba wa magye naye nga ffe twagala bwe nange bagamba tebagasonga omudda mumutwe kati ate nomunaaye ajjira ddala ono
Yaffe yatulekera Mwanyina fogu. Kati gwe kankubira enzonda oluzungu ndogera n'okuluwulira nduwulira. Naye nnyinza okubeera awo ne neewunza ne mba nga talina kintegeera. Nagenza owulira gye oyo looya wammwe gwe mwaze naye bamanyikiddwa. Kitegeera. Kuba omukyala yankolerera essaayi n'aŋŋamba yambuka ne nyambuka yagenza olaba nga ndi nabo. Nga ndi n'oyo n'abivaako bye babadde alina okuŋŋamba. Yankubidde amasimu n'ankubira amasimu ne bangoberera. Kuba bambulidde ekituufu babadde bangoberera nga baagala nnyimirire twogere. Bambulidde ekituufu ngende njogere nasi. Ye yankubidde bukubizi simu n'aŋŋamba mirira oyogere nabo neŋŋaana ntambula nze natambudde enkuba yankubye okuva omwo ne neetolola Mukama okya mu nayisira mu bitundu bye mbadde siyitangamu. Ntuuka ewaka omukyala n'ankubira essimu n'aŋŋamba mbadde nkusaba ojje mwogere n'abasibe bano. Ne neebuuza lwaki tudde ku makya akedde kunkubira n'aŋŋamba nkwegayidde bansindikira ne transport ntuuse ku basibe ne twogera bye tulina okwogera naye ng'ate mu njogera yaabwe terimu kupalapalanyanga y'abantu naye so bo kye balwanira kikulu ky'amaanyi bwe baba bawulira nga banneetaaga kuba bo bagenda funamu singa nze sirina kye ngenda funamu yadde n'akatini yadde n'eddagala bo balwanira lizooti balwanira kizinga kiriko obulumbi bw'essente nze sirina kye ngenda funa naye baba balemeddwa n'okulabirira akatini ate bye bagamba nti n'oli baamukuba wallahi bennyini baali bamukozesa okimanyi nti yali mukozi wa kati kyankubulira nti details esinga nze bayinza okunfuula nti ndi musiru naye benje kati byemmanyi kusawulira kati baba bagezi bakole kye balina okukola ekitali ekyo olunaku lujja kutuuka kuba kati bajja kumbuulira ne bana bomwe temuŋŋambi bajja kumba olunaku olw'ekkooti lutuuke nze ntuuke njogera okwogera mbayiwe mbadde nva ku poliisi nga bava kumbuulira bekuŋŋamba kati kankubuulire bungi kankubuulire amazima agasembayo olaba nze kintu kimu leero luno ngenda kuddamu sisinkana omukazi ku ssaawa zigenda beera 11 ngenda kyusa statement mbabuulira amazima ngenda gikyusa ssaawa 11 ngenda kyusa statement kiggweeraawo